Share Nobati mukubeerawo omuyimbi promoter yafuna kirowoozo kigamba nti naye omusajja ono ng'aludde okukola bwe ŋŋenda ne muteeka mu ssente ne mpushinga tasobola okufuna sympathy point ya mukitegeera kye bayita promoter n'agenda n'amusanga musajja gye yali olwaleero Wizo bw'abanga alina obusungu nti abanja $5,000,000 njagala bannayuganda mukwatirwe ekisa abaddewo nga muzimuweerawa nga tebakoze concert ŋŋenda kugendawo Wizo abadde abeera wali wasula mu kigagga nga mumanyiyo abagamba Nobati yabadde mutuufu okubwa namwe bapromota ne bayimbi banne ku bivulu byammwe mubadde mumuyitawo okuyimba naye omusajja bwe yalowooza concept n'agamba kaŋŋende mupushinge addengu ne bakanya $5,000,000 n'akwata $3,000,000 n'azimuwa endongo ya Wizo koko wuuno bampita ku Africana ku ssaawa 6 nga baggaddewo emiryango abamawulire mwaliwo nga bekifo basibye emiryango URA eri egamba tajja kukola tubanja Nobati ssente z'omusolo nenzijja ku kifo n'ennyonnyola URA etwafuna meeting kumpi ya ssaawa Nambo bagamba bannange bw'osazaamu shoyoona omwana wano oba tobalirira ssente z'ataddemu mabega kakati kye baakola abakulembeze abali mu kutukyankalanya ne bakubira ate omuyimbi ne bamuwaayo $3,600,000 $1,000,000 omutwalo. Ekifo kyo zikwata baziwe promoter ono zimuyambeko okukozesa show baziwa muyimbi omuyimbi ezo ssente teyazanjula wa promoter sigamba nti nno yali wakumwanjulira naye event yali owned by promoter nti njagala bana abasajja manti mu abapromoter temumanyi bali mu kulwana naffe baali badde bakubira Nobati bamugamba twagala kupushinga ku show yo bakubira muyimbi ne bakwata ssente ne bagumuwa kakati Nobati agenda okuva mu show ne wenjogerera bannamawulire sala bagamba bwenti Nobati yategedde nnyo kati Nobati alina ssente Nobati yava mu show twaddusa na mudduse n'olwaliro emmotoka ya Nobati baagiwamba omusajja w'ebyuma wajja ejjambanja $2,000,000 yawamba emmotoka nsaba big bagamba mu kamera olwaleero kakati okuba nti waliwo abantu ababa bazimba amanya mu ngeri y'okubuzaabuza Nobati bwe yava eri ne mumuteeka mu kamera nga tamanyi byakuddamu n'akyamuka nagana nakoze kubanga ekifaananyi kyalaga nti akoze eki akoze talina yadde siringi 2 ye ne bwe yali badde nga abanjibwa omuntu bamubanja bakuba mukube era kye twakoze ng'olukiiko twafunye meeting ne tukkaanya twalagidde lawyer waffe wa federation tufayiringe tugenda kutwala Wizo mu kooti gwe bw'otunuulira n'ofumiitirizaamu nti nno ensonga Wizo we yalivudde akwate oluyakuba Nobati yalisinziddewa n'olwokuba nti gavumenti eri mu creating embeera etulwanaganya wano ffe twetamu bizinensi eyo abadongo balowooza nti bwe bali mu bapushinga bateeka ku level babakwata mu maaso basimyeyo ekinnya ekinene bwe kiti kyebava bakwata omugwa ne bagukwasa musuuza ne bamugamba guugwo leeta endiga zo n'agubaka n'agubateekamu ali mu kukulula naye ensonga ogiwulidde ewanga temuli propaganda oli agamba Vegas ava tugamba bamuwaana mu mmeka era 6 na luyirwe lwamuggyemu ku kigambo Wizo mu audio singa kutukuleetera audio ya Wizo bwayogera ogamba yatambuza na bigero tuuke makindi yatusiigidde ekifaananyi ng'abaana yaleka abagambye enjala gye tusuze okumala wiiki Owaye mwami Balunywa omanyi balina politics mungi Balunywa balina politics ate waliwo akakundi akaba promoter ako kati balabye Wizo simanyi buzibu bwa musiramu Balunywa naye kyembagambye nze kyekyo Wizo oba kati ekiriwo kiri bwe kiti Wizo oba bamuwa ssente nga we bagamba oba kyali kitya Wizo asasulwe yayimba ate n'ekirala kyenenya Nobati kubanga ezo nazo tulaza sponsorship nazo eziriwa wezibanga naye afuna $6,000 ssente bano ze bagamba bulijjo abayimbi bategeka concert nja kuwa ggwanga mujje nti prime minister n'agamba $1,000,000 nkuwaddeyo nga nze ziba za muyimbi
kati gwe promoter ekikukwatako okunoonya basponsa bakuwe ssente omanye ebintu ebiri byanjawulo zaali za wizo kubanga era bawa wizo ziba kubanga baali baagala kuyamba ku sho baali bamanyi omutegesi wa sho nti sho nobati yategese aye ne sente ezowulira zoogerwa wizo tafunanga ku sente zempulira boogera ezo wizo mwavu talina sente asatu mu omukaga gaali gage ng'omuntu agaliwa ago gogambye ge baamuwa atagafunanga propaganda w'ababalunywa oyo propaganda naye era ne mu byonna tuli mu kwogeranga wizo ekitone ennyo alina emiliyoni nga 25 ziriwa 10 eza nobati ne 11 oba 10 nammeka eza teta eza yatunda mu mmeeza ate nga nobati sente yazinona naye kale kyonna kyekiri njagala tufune kati conclusion Florence balogamba nze kyendowooza kati nga tetutunuulidde yafuna wano ne bamuwa eza peak fair ne bamunyabo PLU obadde mpulira mugamba peak fair PLU yeki obadde mwogera kigambo ki si butagimanya obadde mpulira soko omanyi nedda oyagala nnyo okujubisa oyagala nnyo okujubisa naawe obadde mpulira mwogera kigambo piraawo si peak fair byonna obadde namwe bemwogera owamma peak fair obadde mpulira mwogera peak fair ono sayima ali mukunzanyirako tomanyi ki kale kyonna kyekiri PLU kakati nga tujjeeko ono yafuna mu PLU ono yafuna ewa General ono yafuna wa minisita bwati ezo tuzitwale nti zaabwe naye endagaano egamba ki eyakolebwa mu kusooka nti miliyoni 4 katusooka tutunuulira awo yinza okuba nga ze zakubiza ne nobati oluyi nga bwaba yafunako mmeka 10 kati omukulu anoonya 3 agakole ki agaweeyo kuba buli omu kiraga nti buli omu alina gye yakola ki gye yafuna ezaali ezize ng'omuntu yeeyigira kakati zino eza agreement bazimuwe kuba yo yali agreement ng'olina kuyimbira sente bwe ziti naye tekitegeeza nti yabadde alina kkubwa luyi Vegas n'akola ki yakuye nobati n'akola ki n'awoowoola gwomanyi bwe yawoowodde